Abakungu bagenze mbunje ku kyawo Kiwange isangibwa mu Goma Central Division municipality y'e Mukono mu kuziika Sheikh Abdallah Kadri Mbogo. Ngono y'omu ku baatandikawo Uganda Muslim Stream Council ng'afiiridde ku gy'obukulu 96. Abaana abakulembeddwa mu Sheikh Jawad Mbogo basoose kwogera ku byafaayo by'omugenzi era ng'ono yazaalibwa omugenzi mwali Muslim Kyeswa era ng'ategeeza nti taba abadde muntu ayagala ennyo eddiini ye. Bano beebazizaawo bonna abakoze ebyamaanyi okujjanjaba kitaabwe okutuusa lwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Maama waffe abadde amujjanjaba kati wano mu Kiwanga akoze omulimu munene nnyo. Mukkirize nsiime ekisookera ddala emirimu gya Sheikh Abdul Kadri Mbogo gy'akoleredde obusiraamu bwa Uganda. Tusaba Allah ow'ekisa asonyiwe Sheikh Abdul Kadri Mbogo. Enkola ya mufti nti omuntu gwawangadde naye bw'abanga anafuyeemu wasigalawo ensako era nkakasa Sheikh Abdul Jawadi okikakasizza ensako ya muzeeyi badde ejja buli mwezi era nkakasa nti ejja kusigala nga ekyajja inshallah. Ye ng'omuntu ekifaananyi ekiri wano kikumale okumanya Sheikh Mbogo yange ng'ogyeko ekika. Sheikh Mbogo akutte ku bantu ng'abaagaliza ejjana n'abasomesa obusiraamu si bwe kuli. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.